Pano jaffe abatugoberera ku nyaffe buyukwe TikTok account ne Facebook ne YouTube channel yaffe ne Facebook sayo na tugenda kujja. Eno yegenda okubeera room yaffe egenda okubeera mu studio eza nyaffe buyukwe. Room eno sawa za kakati efaanana bweti kuba twakagifuna niye butunaba tutambudde nga bututeeseteese kigenda kubeera ekintu eky'omuwendo ennyo mu Buyukwe district ne Greater Mukono nga tekibangawo okwo. Eno gy'olaba room ebulamu ebintu bingi omuli sound proofing, okuzibeeza ensonda, okusiiga mu langi, okuteekamu nga budget yaffe mwagiraba ekisenge kye tugenda okwesanga background yaffe tugenda kiteekamu sticker yaffe ngeri well branded nyaffe Buyukwe. Then awo wakati awo wagenda okubeera emmeeza nga bulaba eza studio eza TV zennyini ze tugenda obeera nazo awo wakati. Microphone zineze stretching ngo osobola ogisika n'ogisembereza omuntu n'asobola okwogera ensonga bulungi n'erambika. Awo wagenda okubeera pano yaffe awo ng'abagenyi baffe betukyaziza batuula awo. So ezo ensonda tulina okuzitta okwewala sound echo, okwewala echo tulina okuzisiba ezo ensonda zonna. So ebintu ebyo byonna byetaagisa ki kasente. Oyo plywood yenna ayawulamu wakati tumusiigeko langi tumuteeko ne stickers eza studio yaffe. So mikwano kyonna ky'osobola ky'olina ogenda kiteeka ku namba yaffe y'essimu 07700300 era ettakaterega kyembe kiya ku mulungi. Ekyo nkigamba abo bokka abaagala Buyukwe district kuba ebintu byetugenda okukolera neno bingi nnyo naye nga biyimusa district yaffe. So eri eyo yegenda obeera studio then waneeno wagenda obeera waiting list oba abantu we bagenda okutuula abazze mu studio ngeri tukola wano tugenda oteeka entebe ng'abazze mu studio wano we bakuumira. Kati amaaso muzze ku buliri bwange bwe nasizeeko byene bye mbagamba kati mubivuddeko. Anyway kambategeezeko kati omanyi we nazze bagamba akabi kali mukulwa bw'osalawo okutandika simbula n'ekyo ekitundu kye wazze. Bwe nazze mu Lugazi n'esooka nkola survey mu constituencies zaffe zonna natandikidde mu Lugazi municipality ne ngenda mu Buyukwe South ne malira mu Njeru. Kati mu Njeru navuddeyo ssaawa 2 ez'ekiro ne ntuuka nga sirina wa kusula era ne ngenda ku dduuka bulungi nengula akafalisaako nengula n'amasuuka gange. Kati mba nnyonnyola mu abadde batandise okutunuulira obuliri bwange nga muvudde ku bye mbagamba nengula akaliri kanga obusuuka bwange obwo nengamba sijja sula mulungi nga luumi yaffe twagisasudde emyezi 3 ate nga buli mwezi twasula sente nnyingi mitwalo 25 mu bannalugazi mbitegeera. So akaliri kange kaako nakaaze wansi bino ebintu njagala mbikulaga nkukaka sente ekintu kino kigenda kyuka nga naawe okiraba njikulaze kuva ku ntandikwa tukitandikidde naawe kinaba kisaksidinze kikuwe obuvumu n'obutenyoma nti osobola otandika nga soda bwe yatandika ekintu kyanyaffe Buyukwe na growing. So akaliri kange kali sitedde nnyo kuno obusente nange bwe ku ntambula biki akaliri kange kaako mask y'enfufu nnyingi obusawo bwange buubo ka power bank nga bumanyi mu kyalo muliro mutono kiri ekikooti kyange kimbeeramu ku kido ate kyekyakoze nga piro ento yagweya kati eri seppewa yange nenyambako ku nvunvu Buyukwe district ogimanyi kati akakaveera ke kabaddemu ebyokulya byenalidde ekiro nenyulako kasoda kange nenywa soda kati zino ecupa mukimanyi naakava mu bulwadde abasawo baŋŋamba nywa nnyo amazzi kati kino nanywedde mazzi nanyweddeko nendekamu kedde ku makya nensenyesaako amannyo akasenya kange kaako n'eddagala lyange. Kati kino ekicupa kinanaabye omubiri towakana gwawakana nti sobola kinaaba nentukula nga gwomaze ebbanga ddene nga tonaaba naye omuntu anaaba buli kanaku kino nakinaabye omubiri nentukula bulungi nnyo then gano gakunywa mbadde ngasse gokunaaba gagenze mu kigo n'ag'okunywa kangaawuli then akasaawa kange bwe kali obudde embubala ka power bank. So ke kakaliri kange so temukeesibaako nnyo mbadde mbategeeza nti awo wagenda obeera waiting list nga abali mu studio abazze okukola story in case nga tukyakola bwetugenda oteeka entebe we balindira. Ebisenge bikyafu yeetaaga okusiiga langi oba olinamu enteekateeka z'akalangi osobola otuwa kalangi ne twesiigira obiraba byonna omulyango ogufuluma ebweru guugwo nagwo mukyafu. Kati bwe bukabuyonjo bwaffe abantu baffe bajja okugendangamu wano wonna woobuukira twetaaga tufuna akasente landiroodi yatugamba tusobola otereezaawo ne twebala. So enteekateeka nnyingi nnyo. So studio yaffe basically egenda kubeera wano era mmwe mwenna betugenda okyaza muno we mugenda okutuukiranga twogere ensonga ezizimba Buyukwe okitegeera ogwe mulyango ogufuluma. Kati reception yaffe
akeyo kange kawo kenaguza kakanyambyeko okwera muno mwabadde mukyafu nnyo kati reception yaffe egenda beera wano obudde buno kyetulinawo ke katebe ka plastika katebe ka plastika nekana akameeza taata yakajje mu kyalo bino ebisumuluzo bye biggulawo bye biggalawo kati ku meeza yaffe sofa kuliko router yokka router ino ya data ne charger yaayo naye nga si zezo zetwagalawo n'olw'embeera tusazeewo tutandike n'ekyo awo twagalawo ekintu ekinene ddala office n'entebe eweesa ekitiibwa so osobola obbeera eyo ng'entebe ogirina n'emmeeza ya display ng'ogirina bulungi nnyo n'ogituwa naye ng'awo office awo tugenda obbeeranga kati ebyo biwolopepa byonna eyalimu tugenda kubijjako ekisenge tukisiige bulungi wano twetaagawo akalinga akakabada ketugenda oteka files zaffe kuba abantu byatugenda okukolagananga nabo nga tuyambagana balina okuba ne files naffe kati office egenda kola ku bintu bingi omuli ogaba passaries emikwano gyaffe abali ebweru okulondera ensonga zaabwe kosina neteekateeka zetuleeta nga tugenda yambako okunoonyereza gwe mukwano gwaffe ali ebweru oyagala kugula ttaka bali kusuubiza nga tugenda netulikulirambulira ffe ng'abanyaffe buyugwe netukakasa nti ettaka lyogenda okugula liri mu mateeka ne sente zozisasudde newobanga ffe sente nobwotazituwa neboziwa famireyo wabula ffe twagala kubeerawo kakasa nti buli process zigendedde mu mateeka oba ne ba lawyers twabafunye so bakadaama basekadaama eno office egenda kubeeyaniriza issues zammwe abaana bammwe okubakeberako abali e Uganda bali kusoma osobola okubira namba y'essimu 0755813660 n'olugamba soda omwana wange baŋŋamba asomera ku ssomero lyonna lyonna oba mu buyuko bwe bwerwa buyukwe mbadde nsaba muŋŋendereyo mukebere kituufu omwana asoma ffe ne tugenda ne tuketta ne tukuwa feedback so kati yo plywood twayawuddemu eno tugenda teekayo ensonga za bulamu eno ruumu eyo gye twayawuddemu ne plywood ebintu ebyo muzeeyi wange ebimu ali kunnyambako nzeeyi Katerega Kyembeera nkwebaza nnyo ku lwa buyukwe eno oyimiridde nange tuli kwawulamu eno office za nnyaffe buyukwe mawulire gatuukiraawo buli kimu kituukiraawo okuyamba abantu betugenda okuyambanga bituukiraawo kati then eyo nsonga za bulamu kozi tulina abantu bannabuyukwe abatabula emmere eyambako abantu okuvumula endwadde ezimu neziwona nenga mmere naddagala lyaffe lino ery'emiti office eyo n'okusomesa abantu home nursing maid tugenda leeta essomero lye bayita home nursing maid nga liri mu nnyaffe buyukwe okusomesa abantu ba maids abagenda mu okukola mu maka ate tumanyi tubafunira emirimu ng'ogenda okukola omulimu naye ng'olina ky'omanyi ku by'obulamu okulabirira abakadde abamu ekibalwaza si bulwadde wabula mbeera katugenda basomesa eyo office yegenda okukola ki okubakwasaganya so mujje nammwe abaana tugenda kuba tubaaniriza enteekateeka nabagambye ennene ezabuyukwe abakulembeze baffe bonna tugenda bakyaza kati wano tuba tufulumyeko obwabweru kitegedde wano tuba tufulumyeko obwabweru wano tuba tufulumyeko wabweru nyumba yaffe wekolaki wesangibwa wano wonna twagala tutereezewo tusiigewo awo ku mulyango tuteekewo teardrop ng'eraga nnyaffe buyukwe ne bwe tufunayo teardrop singa 2-3 teardrop emba ngambye eri 3 tuziteekewo nga ziraga nnyaffe buyukwe ng'omuntu bw'ava eri tabula so mubutuuka mu lugazi ofisi yaffe wozisanga kino ekikubo kyekiva katale olutuuka katale n'otuuka ka junction kawali n'osalamu n'ogenda wali eri awali ofisi z'amazzi odda ku ofisi za NUP waliwo akabaala then ova kabaala ekizimbe kiddako kino ekya red ekisemberayo ddala ruumu yaffe ezigenda okuba tunaba tufunye sente za teardrop tujja ziteekawo akakabaala zaketaaga olongoosa bano be batuliraanyirira neiba baffe kati ekyo ekikuba ekisigala kisimba kigenda Wagadugu kyekyo kyekivaali eri ku Lovia bwekiro then ekyo kiri awo kyekyedda ku leero so nebweru mbalagiriddewo mbalazeewo mikwano gyaffe abagenda otandika okujjanga okonsuminganga saavisi zaffe ono bonna twagala kutereezaawo so mikwano ngenda basaba mutwegatteko mutuwagire buli mbeera yonna ne bw'obeera n'ennusu 100 n'obeera n'ennusu 100 lutuweereze kamu kamu gwe muganda ku lwa buyukwe namba y'essimu egendako akasente ako oba obuyambi eri 0770030076 eri mu mannya ga Katerega Kyembe kiyaku mulungi
ne bwobeera na kintu osobola okituwa ng'ebintu byensomyeko ntebe obuliri bwange muvuveeko temuvugirako kwengenda okusulanga ng'ekiro nkazinga ngenda kwebakanga paka tunafuna kapeti za muno nezeeri so enamba y'essimu yeeyo mikwano gyange tukwatagane ab'oku TikTok mwebale nnyo n'ab'oku YouTube subscribing ate osharinge ku lwabuyukwe mukama katonda omulungi abakuumire nze ndabula Daniel omwana soda omutesitesi w'enteekateeka zino